ku 14 zokka okutuuka ku tabamiruka ow'ekibiina ki Democratic Party. Kitegeerekese nti disitulikiti eziwerako mu kitundu kya Buganda tezinnaba kulonda bakiise baazo era bandiggalirwa ebweru. Okusinziira kwakulira akakiiko k'ebyokulonda mu DP Kennedy Mutenyu, disitulikiti okuli Mityana, Mubende ne Wakiso ze zimu ku ezo ezitalonda bakiise wadde okuweereza amannya. Ffe tulinda batuyita binsanga wano. So ekyo nakyo kibuuzo kirungi kwebaza. Deadline y'okubiza yaddi. Kati gwe wa district bw'onookola okulonda nga district nekesi yeetumye omuntu ojja kubeera mugenyi mbalala, tojja kwenyigira mu kulonda. Mutenyu ategeezezza nti akakiiko si kakwegayirira kitundu kyonna okulonda oba okuweereza amannya kubanga abawezezza omuwendo gw'abakiise ogw'essalira. Okusinziira ku ssemateeka wa DP Tabamiruka ajjudde abeera n'abakiise 1,600 wabula nga abakiise 600 basobola okusalirawo ekibiina ku nsonga yonna. Tewali gwe bajja kupapya kuleeta bintu ebyo kubanga ku badelegate 1,600 abasuubirwa constitution egamba quorum gwe muwendo ogw'essalira bali 600. Kati gwe bw'onootuula nti waliwo ajja okwegayirira ojja kubeera mulabi. Maliriza ne ttiimu gye mbadde nkola naye okukubiriza okulonda mu district 9 ku 10 nga tusigadde okumaliriza Rakai ebadde kyaliyo obuzibuzibu obutono. Kitegeeza tuli mu bitundu 9 n'okusu. Eyo gender policy we twagenda eggulu ne tugamba twagala kwongereza omuwendo gw'abakyala mu byobufuzi mu DP ne Uganda. Ne tugamba twagala 30%. Naye we twagenda okuvayo eggulu nga tumaze okulonda tulina at least 26%. Olwaleero bwe njogera ku bakyala oba bakazi abeesimbyewo okukulembera ekibiina kyaffe basuka mu 70%. Ono era ategeezezza nti okusunsula abavuganya kukyagenda mu maaso kyokka alabudde abagezaako okugulirira akakiiko. Abantu 180 be beewandiisa okuvuganya ku bifo eby'enjawulo mu tabamiruka wa DP kyokka ng'okuvuganya okw'amaanyi kuli ku bifo ng'obwa pulezidenti ow'ekibiina kino nga kuliko abantu 4, obwa ssaabawandiisi w'ekibiina kya DP kuliko abantu 3 n'obumyuka bwa pulezidenti okuli abantu 2. Mbalabula eggulo nina omuntu eyazze nannoonya wano nga mukozi wa gavumenti nambuuza ne message nagiterese awantu nambuuza nti abakozi ba gavumenti bakkirizibwa okwenyigira mu byobufuzi partisan politics. Ne mugamba sebe tteeka olimanyi ti ate eryo tteeka likola ku buli obukulu obw'aba Uganda. Ne mugamba DP eri Kenya. Sulaiman Sebuggwawo ne Robert Mwanje, BBS Telefina, Gamboze.